kumbo yono kumbe laba tawo wabawo ajja nabbe essimu y'omukazi banange gwa koma ogwa asikali naawe Come back, don't go too far with koma otogenda wala ababbi bayinza okusuula mu miwunyo gundi muleke mukazi wattu ate bamubyeko essimu ye laba what's bannange kyekigenda mu maaso Madam, I'm so sorry. bino byonna mukama wange nsonyiwa munnange Madam, okay. Why? so sorry. It's okay. It's okay. It's okay. Carry Kireke. the phone now. Bannange kati essimu yo What am I supposed to do? It's just the phone. kati ate naakola kyeyo simu busimu This car, so we can get out of the. bannaye fikisinga emmotoka tuve wano fikisinga emmotoka asikaali anaaba ng'alina kyabala kuba twalabye yatandise okuweeza omukyalo ono ebirabo mu kyama nga Security Adimayara ayina kyagala oyisaawo nandiki alright awo obadde olaba 2 ate katojjolekere bulambalamba oli wamu nange Vijay Joshke Vijay with more purpose on the movies kati kitegeeza ki nti ku firimu zaffe gye ziggwera munnange automatically oba omanyirawo tugenda kufuna amagezi muliro ojjukira mba njagala nnyo firimu zino zitugase nnyo n'okukirawo era firimu gyeggwera eno katundu kagenda kuba kakutaano nagambye abutundu 5 awo tugenda kuba nga tusobola okulaba epaati yaffe ey'omukaaga kwegana tugenda kukikolwa namba 6 kyoteekeddwa okukola mu relationship yo esobole okuwangaala njagala mpulireyoko ku famire munnange oba abaagalana nga bagamba nti no we are celebrating a 25th anniversary okuva mu mwaka guno gwe tulimu kubanga munnange famire ezisinga zoonoonese nnyo kamala nze nkubuulira famire ez'omulembe guno relationship okwawukana kulinga kwawukana kati waliwo ebintu ebyamagezi naggamba ebimu biva mu experience yange byempiseemu mbirabidde ku mikwano gyange ebirala mbikozeeko risaaki kati munnange waliwo yambuuza byotusomesa obikola munnange okitegedde gye biva mulimu byenkola byenakolako nebyendowooza okukola okategedde munnange katutambule wamu wano weswasembyeyo okulaba mu kitundu ekyasookedde ddala nga bwana asikaali bwadde ewuwe aba boss kati nga ex we azze baby kati munnange najja afukamire yakitegedde nti nooba omuganda oba n'empita muganda musoga mahanga agafukamira munnange kiri eno mu Afirika wabula yageza okutuuka ewabbawe nga takyagabyamu bebisa byaggwawo bino ebyokufukamira akimanyi nti no mu Nigeria si mu Uganda nolwekyo twabifukamirayo si byakabakakwa naye mbadde nkumisinga kati nkomyewo tuddiŋŋane nkimanyi nakola ensobi kati nsazeewo nkomyewo munnange nsonyiwa nsobi ki katugirabe bambi owa Elisa munnange gwe sikyekwetaaga sikwagala mu bulamu bwange tolinamu kifo nze na moving on bambi naawe tema funa omulala ddayo gye wagenda gundi osobola okunyamba n'otufuluma ennyumba eno bambi tema kwega bebe tubeere babiri nateera nkugambye fuluma ogende naawe lekeraawo kati nogenda kugumiikiriza kiro kya leero kyokka naye bambi bukya siina kyakwetaaza tema butemi yangu ogende nkwegayiridde nkugambye osobola okunva mu maaso gwe kantu gwe owa yemeneka kati ye mukwano gwe yamukkiriza okubeerawo kuba oli asiibawo waneewoono bambi masekati gundi tewakyali masekati gaffe nze naawe weeba jjinja ku Kampala manya olutindo lwabomoka ate era lwa bbeeyi tebali buluzimba ddayo genda sajja tuyabirowooza nga ne bannange ate Emeneka ono yaleese obuzibu Semeneka yavuddeko omutawaana wano takyayagalira dde omukazi yamukeeta yamutuuka kyeyamukola kinene kati okudde wa madamu waffe bosi twamulabye simanyi oba engeri gye yeebaseemu yagitegedde naye ng'abadayo ebiweyokulagabi mimo gyabadde mingi
kati munange azuukuka enkya ya leero sawa ya kwambala kati abatambula esimu yange agenda otuna bwati banaye nga laba laptop gye yagudde agenda okugisaako banange ate kyekyatuusewo nangengalabye omuntu ngaalabye nga tewakyali kyakuzza baaba laptop efunye obuzibu jjukira yabadde akooye nnyo ndowooza yasazeewo okwebika yagikubye mugere ate neegwa bubi okudde bwono ew'omukozi katumuyita asikaali ayinamu Off to work? Yeah. You? waayo ogenda kola ate gwe tookole I'm working from home today. leero sigenda ngenda sigawaka Okay. So, has Lisa gone? Lisa agenze neggwe kisajja ggwe Lisa gone? You're asking me. owaayo obuuza nze oba Lisa agenze Asking you. Lisa is your guest, right? gundi Lisa mugenyiwa baaba oyogera ku ki Is Lisa not your guest? gwe Lisa si mugenyiwe si gwe yamwaniriza mwene ennyumba I beg. Tell Lisa to leave my house. wabula nkwegayidde mugamba afulume ennyumba eno My house. owulidde She's your guest. I respect. mugenyiwo nakuwadde ekitiibwa kwe kumuleka Wait. linda ku I kabulaazi think it's better to make up with your ex. gwe muli If you're a total stranger. tolowooza nti kirungi okuddira Lisa okusinga okugenda ew'omugwira What do you gwe mean? To go back. The devil. oyagala nzira emabege wa devo sitaani So that you can just finish me. owayamalirize Give me to do. waba toyamaliriza Apologize. baaba wuliriza I beg. You know, muganda wange tompa magezi tompa bula afulume I only respected you. mpadde gwe kitiibwa Please. okubanga akyali muno kati nyamba agende Please. Tell her leave my house. afulume ennyumba yange nze nkugamba Simple as that. I don't need her in my. ekyo kimala sirina kye mwetaaza agende emirembe ng'afulumye kabulenga n'okubanga simanyi sitaani gw'omanyi asinga malayika gy'otannamanya mwana mulimu omuntu abayagala okusibako ekibeera actually nsobola okugamba ekintu kimu ng'emitima egyasiimagana ku ntandikwa ne mwagalana Hello, Angel. we guba gutadde guteetoka mbeera Is it possible? naye ate bino nga tetunnabituukako tusobola otereezaamu Dispatch already. saagala oŋŋambe mbu omutima gutadde omusajja oba gutadde omukazi ng'otidde buti oba ng'oli mu busungu kati mukazi wattu kwe kuba essimu n'akubira abamu ku bano abakanika amasimu nti agenda abakanika kompyuta yafudde ebyaddala kati amugambye ngenda kuweereza kompyuta eri mu kutuukako ogikanike So means I haven't even started it. ne bannaaye Oh, kati how do oba I- ngenda kukola ntya What's going to happen? kyuka pulojekiti mbadde sinabanga ninga abadde tannagitandikako obudde bumukutte mukazi wattu pulojekiti alina ogimaliriza naye baaba kompyuta yo yeemiimye Babe, Hello, babe, how far? kati ng'akubira mukwano gw'otuuseewa a big mess. baaba ndi mu buzibu kiki ate munange Babe, please can you borrow me the laptop? I osobola okunyamba ku laptop yo ne maliriza on it. pulojekiti Mine just got crashed. kubanga munange eyange efudde So sorry, but I'm still working on my. munange onansonyiwa nange mbadde nkyakola ku pulojekiti yange kyogamba tosobola kunyamba ne mukwano gwe naye ali ku pulojekiti banaaba kampasa nze naawe manye okusoma kwa yunivasite n'abakadde basoma ogenda okubeerawo nga muzeeyi w'egindi ow'emyaka egundi addaga ngazzeeyo okusoma ssebo Hello? alo kati ng'akuba essimu Oh, you mean the guy has gotten to agituusizza kompyuta kati munnange essimu makanika look for it around. I'm checking the market. ng'amuwa amawulire nti yeetaagisa supeya kyokka tamuyina amugamba munoonye naawe nga wekisoboka You say you can't do anything about it. kyogamba tolina kyosobola gikolera laputopu yo terina sipeya waayo kumpi awo boy omanyi mulimu ezo kompyuta ezijja nga bali abayaye oba bagiruka bulusi nga yabyayi nga kyolikira onoonya laputopu kagibeera essimu Yeah. kati ono nga bakugwakubira Exactly the spec I want. Yeah. That's njagala ng'eyo yennyini speka details and I will send you the money, okay? kati munnange njagala onfunire esinga ngenda kuweeza sente Your WhatsApp. ngenda kuweeza receipt ku whatsapp Send a receipt to your WhatsApp.
Okay. Kale Please. bambi Just make sure it's anonymous, okay? kakasa nti byakyama byankukutu Put on the package from your secret admirer. ku package teekako nti evudde ewa security admirer akwegombera mu kyama. Okay. Kati asikaali alina olukwate lwali mu kulukira mukama we kati maidi ng'ajja. Good morning. Oli otya handsome boy? I know. Ndi bulungi oli otya gwe? I am. Kisanyufu. In fact, I'm not fine. Munange siri fine What ate. happened? Are you sick or Kiki ekyaganya oli mulwadde? No, beside this, Mu Luganda. sick. And now you cosa. Ate no munange ndi mulwadde nnyo ate gwabireese. What's it? Yinze What did I do? ntya. Last night, Ekiro kiri. prepare better food Nagenda ne nkufumbira emmere ne ngiteekateeka bulungi. only for you. I know Ng'engikuleetera. if you don't come out, you don't disappear, go your house. Kumbe gwe wagenze mbw'ogenze wuwo. Any small thing, you don't go house. Ne gwe n'akantu akatono mbw'ate ogenze wuwo. Sorry, Bimbo. Nsonyiwa munnange yo nabibbo. Forgive me. Nsonyiwa. But no be sorry, matter. Togenda sonyiyiwa. They pay me for a year. Okuggyako ng'okisasulidde. You did. Iye kukusasulira. Also, you know now, as I take carry you for mine. Ate munnange You. Now you don't know. Oh. okimanyi nkwagala. Well, Munnange gudi teyeeyogeredde. before Maidi ayogedde aga munnange nkwagala. everything you do. Kuba munnange nkwebaza byonna byonkolera. Problem. Kale tewali buzibu. For something. Awaliwo kye nkusaba. Maybe they try to sleep for a year now. Lwaki totandika kusulako wano? If you close or finish, you sleep for a year, go make better food. Kubanga gwe onaasula nonze ngenda kufumbira emmere ennungi gw'ojja kinnyonnyoka. Beg. Where they go out? Wulira proposal. Maidi asaba asikaali asuleko wano ewaka aleme kuddangayo wuwe. Mom! Nga mama They come here. madamu we No, n'amuyita. why should they call me? I will come back, go finalize this. Kale kangende madamu ampita anzije tumalirize ensonga zaffe. Wani Fine. madamu? Ah. Serulungi. Serulungi. Asikaali yeewuunya. Ye gundi yamugwirawo dda. Kati ono aba agira bw'ati afuluma. Luumu emu ate ono n'ayingirawo. Aya. Why? Just come into the room like Oyingira buyingizi nga tokonkonye. Sorry. Ensonyiwa. Mugobe naye kati awulira obuyinza. Kale mbadde mmanyi olulenzi lwange. Yeah. Good morning. Wasuze otya? Hope you slept well. Bulungi. No. Sorry. Please, you have to leave now. Munange olina okugenda. Gwe. What's that supposed to mean? Otegeeza ki? Okay. Your boyfriend, I mean your ex-boyfriend. Ex-boyfriend w'omunaye yakaleega agamba ogende. Well, if my boyfriend wants me to leave, he should come and say it to my face. I'm not leaving this house, except let him come and tell me to my face that I should leave his house. He's coming to tell his errand boy. What did you say? Ne baaba. I didn't say anything like that. I'm not going. Yamugamba boyfriend aba ayagala nfulume wano. Mugambe yandize n'anegambira so n'atatuma ggwe omuwulenge. Ogambye ki maama? Okay. I'm not going anywhere. Yakomba kwerima. I see my man. Nagamba sinajja nago okujjako nga ndabye musajja wange. Kati wali ogalabanja waki ng'omwetaaga. I mean lwaki, you know? Man, twegendereze ba mikwano nze mbabuulira. There are mistakes in life ze tusobola okukola naye nga tetwewuliriza mutima gwaffe ogw'omunda. Kati wuuno ali mu kulaajana omusajja amwagala. Omusajja talina kyamwetaaza. Mukazi wattu. You never eat this food while I drop for you, see. Madamu nange tonalya mmere okuva enagireetedde. I have no sympathy. Gundi siyina appetite erya. Owulidde? Nina ebizibu ebimala. Maama. Don't do that small. Bambi wakiriryako akatonotono. Bimbo, make something enter your belly. Nabibbo. Baako kyoteeka mu lubuto. I'm in Nabibbo. big trouble right now with my boy. Nkugambye ndi mu buzibu Have munnange. it sorted out now. Laptop yange yafunye obuzibu. Sobola funa appetite nga sinagisootinga. I have this one. Bannange obulamu buno nedda. So what you going to do now? Kati munnange kati nze nkoledde ntya odde mu mbeera. Help me get my ATM card upstairs. Kati ndeetere ATM card ky'osobola I okukolawo. have to go to the mall to get a new laptop. Ngende ngule laptop empya. Okay kale maama. Okay, madam. Nkale nnyabo. Bambi kino kimaidi kifaayo ku mukama waakyo. Naye njagala okuwa ba challenge. Bameka ba house managers abali e Saudi nga baba waba tannali oba mama oyo ow'olusidiiki omugamba maama tonnalya ku mmere munnange nzigiisizza. I'm looking for Miss. Ayima
This is your house. Okay, please, I want to give her something. Kati waliwo aleese delivery ono omukulu eyagitumizza abuuziza ennyumba nti ewuuyo. Dispatch rider has Munnange waliwo ekitereke ekikuleeteddwa rider akireese. Naye nze nga sina kye n'atumizza. Iyi maama. Is this not Eno si Erumu Street? Yeah, this is a little. Yeno real estate. Yes, I am. Kati si yegwe Eunice nti yenze. you can check it out. Munawe osobola okucekinga package eno bagireese. Okay. Okay, please take it inside soon. Gitwale ndowooza. Nze sina kye ntumiza gwe okitwale. Madam, Madam. actually it has a note. Ono yalaba nooti eriko. Yeah. Laba nooti. Says from your secret admirer. Mbw'okuvayo yakwegombera mu kyama. Secret admirer. It's somebody who likes you and just. Ono omuntu akunyumirwa akwagala. Yakikuleetedde. You don't have to know that it's a gift. That's why the person. Simanyi naye admirer. kitwale engeri gye kivudde omuntu akwagala. Ndowooza nkitwale munda. Okay, kale. Kati amukkirizisizza kimutwalire munda laputopu naye security admirer nabakyoyo ali ewala. Amanye ebizibu ono bye yeetaaga. Laputopu efudde ab'omu nnyumba bokee bagitegedde kale n'oli gwakubidde. Yagamba oba mbuze Raida naye ate naye agenze. Security admirer byamusukkako kati okudde eno. What the hell is Derek looking for? Wulira nno ebiri mu birowoozo bye. With Lisa. Ono lwaki atunira bulisa bubi bw'ate? Ki ekiri mu mutwe gwe mazima ddala? Package babe like this. Come back to him, man. Omukazi omulungi omusufu bw'ati nga Lisa n'akomawo eri omusajja ye n'amugoba. It's not even showed with mash. Kale singa tubadde tusaana kale nga nze nandibadde oba nga nkigya ekikazi kino n'embeera nga. We'll talk to him about this. Ebere nja kwogerako naye. If he doesn't want her anymore, I will make Lisa my woman. Waba tamwetaaga nze amumpe Lisa amwegalaba. Maybe their breakup was a divine. Maybe okwawukana kwawe zaali ntuuko ng'ate kirungi gye ndi kati senkulu mukwano gw'oli ate atandise okweyagaliza ekisiwo naye bannange kati keetunyumire. Woba mukkiriza gamba Mukama sindika ekitwala ekisi wange mu bulungi waba tangasa. Ekisi afuneyo omuntu amutwala mu bulungi ate nga tebeyinaako buzibu yadde. Mwana kati wuno toyagala kyekisi naye waliwo akyegwanyiza. What could be possibly wrong? Kati bannange ate buzibu ki omumotoka bwetuuseeko? Oh my goodness. Nange simanyi bulungi naye ndowooza kanfunewo empaakinga mukazi wattu ali mu lugendo alina gy'alaga n'emmotoka efunye obuzibu. Katugirawe kati n'asalawo apaakinge ate alabe obuzibu bw'obuvuddewa ku mmotoka eno. I'm late for this place. Ne bannange kyokka ndiri kikeerezi. I'm meant to be a speaker. Omuntu agenda kola atya nze alina okuwa sipiiki. Madam, just let me check it. Madam kancekinge bulungi wano ndabe mu front bonnet. Ndaba ate ekituuseewo. Eya diifu kale. Oh God. Oba ye biifu oba ye diifu. Nze mbuuza gaali. Gaali nja kulaga akasambi. Late. Kulage kengere ebintu by'emmotoka bino. Sinnabimanya bulungi. Naye naatera obimanya Mukama ngeri gyali omulamu. Kati musajja mukulu tamayina kyakukebera mbadde manya asikaali ate nga dereva anaaba makanika naye ndaba yeebuuza watandikira omanye ekintu ky'otalina akaidiya otya n'okitandika kati oyinza okukosa ate ogunene ng'obadde omanyi okanika kumbe oyo kumbe laba ate wabaawo ajja nabba essimu y'omukazi bannange gwa komawo gwa asikaali naawe. Come back, don't go too far with Komawo togenda wala ababbi bayinza okusuula mu miwunyo. Gundi muleke. Mukazi wattu ate bamubyeko essimu ye daba. Oh, what's cool? Bannange kyekigenda mu maaso. Madam, I'm so sorry. Bino byonna Mukama wange nsonyiwa munnange. Madam, I'm Owe. okay. Why? So sorry. It's okay. It's okay. It's okay. Carry the Kireke. phone now.
Bannange kati essimu yo. What am I supposed to do? It's just a phone. Kati ate naakola ki eyo simu obusimu? This car, so we can get out of the. Bannange fikisinga emmotoka tuve wano. Fikisinga emmotoka. Asikaali anaaba ng'alina kyabala. Kuba twalabye yatandise okuweeza omukyalo ono ebirabo mu kyama nga Security Adimayara. Ayina kyagala oyisaawo. Nandiki. Mukazi wattu bambi. Butuufu simanyi kikya omubbi omulala ate tajja n'abanyakulako emmotoka. Kati ono ng'ajja eno aleese emmere. Hello. So if you're here to ask me to leave Gundi oba ozze kunsaba kuva wano nedda tebigenda kukola. for Derek. Nze ninze Derek. I'm well. Bwe kimwenyereketa. This morning, so Munnaayi tonalyako kintu kyonna okuva ku makya. Badde nkuleetedde obeeko ky'olya. Siri muyala. listen, Lisa wuliriza. I won't allow you to start this. Munnaayi sigenda kuganya ku starvingira wano. Alright? Lyako. I say I'm not hungry now. Nkugambye siri muyala obadde ekirwa kyonka katika emmere yo. Ayagala kuva mu ddiiro ono. Mulaba yeegeziwaza yeebuusa. If I have to. Naye njajje ku kakannuwe kiba kyetaagisa. It's just because I don't want to be an ungrateful brat. Kati wulira. I'm eating. It's not like I'm hungry. Naye abayaye beekaza. Mb'okyasi lwakuba sagala kuliika nga wampisa mbi agaana emmere naye nga siri muyala kale kanjirye. Tusimeyo ne tuvaayo. Weebale. N'ekirala. Please, can you help me speak to Derek Osobola okunnyamba n'oyogerako ne Deriki. and say to Ate him, ono n'anyiiga. Jjukira mu birowoozo byatandise okyegwanyiza. Jim, it's not. Please, I beg you. Can Bambi nkwegayiridde. I'm still in love with them. Kyamwagala oyo omwami nnyo nnyini ddala ono ne kimulumamu eddakiika saate sekendi atunula takyagala kumanya. Kale njagezaako. Ndowooza ofune kyolya. Kale. Please just leave the car and get me. Okudda ku bana ab'emmotoka obudde bugenze. Maybe possibly Akanika akwatirira nkwatirire talina idea kyokka tayogera. because now I'm so late and I'm meant to be a speaker. Okimanyi ndireeti kyokka nze alina okuba omwogezi. Sorry, Oh sorry. my God. Bannange simanyi. I'm trying to book a taxi. Kale kangezeeko okubuukinga takisi wano kuba Uber. Tafunaba ajja ginoonya ne kuba KFC ajja genda ku app ya KFC anoonye emmotoka nze asaaga. Oli owakatuli mmotoka mutwale. Owa Gulovo. Like all the taxis are busy. Naye bagamba takisi ziri busy. They say there's no car available. Yes, Uber yeeri. Mmotoka zonna tewali eri kumpi wano. Kangezeeko app endala. Bannange. Mukazi wattu kiki kye yasanze olunaku olwaleero? Derek, please help me do something about Yeah. Bambi Derek nkwegaye baako I kyokola. see one. Ngezaako bambi kangezeeko app empya wano. do this. Kanoonyeku app empya. Nabaako essimu gyakuba. Enjoy your meal. Nyumirwa emmere yo. Akubidde kyaliiwe naali ewaka. Yeah. Yo kabulaza. Hello. Kye kiganye. I need your help. Gwe baba nina kye njagala onyambeko. I help. How? Ntya oba. Guy, Laba. my madam car just broke down. Mwana mmotoka ya madamu ekyankalanye. Please. Kati mbadde nkusaba ojje n'emmotoka ompiikinge omutwale. It's fine. Okay. I want to see the woman at Wayi kanzije ndabe ku mukazi akusudde eddalu. You are mad. Owaayo oli musiru. You come and act like a good Samaritan. Oyi mukujjanga Good Samaritan. Owulidde? You don't know me. Tommanyi. Tomanya neweegeziwaza. Fine. Kunyonoonera ddiiro. Kale kiryoke blood. Oh, I'm waiting for you. Derek, Omwana nkulinze. Derek nga I'm teegera. trying to get one driver, but I don't. Waliwo driver gwenva okubira ngambe ali solti naye mbwali mu kujja avugira speed 3-5. I'm requesting cars. They are not. Just ngezaako okusaba motoka naye nga teziriwo why munnange. isolated? Ne bannange kyokka ndikikeereza obudde bukeezege obudde agenda kukola atya. Wait, small. What We'll kind get a of car. thing is? Katulindeko bannaye emmotoka ejja. Hey. The car will soon be here. Emmotoka eri wano ali esoloti ali mu kujja. Soloti tekiri wala ne wano embalala please. Wona ali mu The kujja. car for you. Sit down in the car. I'm Bambi oba otuula emmotoka ogira olinda siina gatuula. Enjoy your meal. Ono asiibula ne busimeiro. Kale munnange weebale. Bajja okigaaya kino. Bajja okutaasa omuntu oguzibu. Ekisi. Kati ono ng'atuuka.
My name is Eunice. I munange bampita Eunice. broke down on the way. Motoka yange efunyemu aneeno Place to obuzibu. go to. Mbadde nkusaba ontwaleko. Please, I beg. Bambi nkwegayiridde. Fine. Okay, kale tewali buzibu. So much. Webale nnyo webali Get ddala. my bag. Kale kanfune ensawo yange. Please help me with my bag. Bambi nyamba mpa kumpa nsawo yange gwe. Seogera empale wano mu lujjudde. Nga najjosha obadde ekibaki olowoozezza ku mpale. The house. I'll take you to the house. Bizibu munnange. Waye kablaza. Gwe nawe genda. Please, take it easy with mama. Bambi twala bulungi madamu wange nkwegayiridde kumbali ku kyaliwe bali mu ddiiro. Let me see your plate number 10. Ndabe namba puleeti yo. Eno motoka yiye. Nembwa ali mu kwesi. Andagaga yaye. Asikali mufere gye tulaba. Naye nga mufere lwa laavu. Ayagala madamu amugwe. Will she follow for him? Anaamugwa oba ketugirabe. Kitundu tuli ku kyakubiri. Naye nga nagambye genda kuba n'obutundu 5 weebuli nnyo wano ku Vijay Joshke Films Official. Ate omukulu olowooza naye tagirabiseemu. Get me a glass of water. Owaye ndeetera amazzi. Mbeeko kyenywa atumye na bibbo. Why? She never come back. Aliwa muwala wange munaye tannadda. She's not yet back. Kyogamba tannadda. Ku zino esaawa. So why is her number not going? Because Lwaki enamba to eteyitamu? reach her and the phone is switched off. Kubanga ngezaako mutuuka kubanga mbe esimu eri off kumbe esimu baagibbye. Munaye simanyi. Day for where she still dey do something. Munaye maybe akyali ku mulimu alina byali mu kukola. It's all right. Okay. Get me the water. Kale ndeetera amazzi ge nkusabye. The only water you want. Amazzi gokka goyagala gwe gundi. Strong. Leeta amazzi kale leeta n'omwenge oba osirwasa awula amazzi ku mwenge. Hello, sir. Era ssebo. Who are you? Gwani oba? Nga mutunuulira. Derek. Who is Derek? Derek bye biki? Ono nayanjula. Driver. Ono driver. Ate nga getma. Lindako. Can he be a gate man and the driver? Obeera otya getman ng'ate oli driver at the same time. I multitask. Munaye nkola mirimo gyonna ngikwasaganya ndi multitask. Serve the gate. Linga kompyuta. Right. Esindika ennyimba bweyimbisa oluyimba lwesindika. Are you multitasking or you are? Multitasking otegeeza ati. So you want my daughter to fall in love with Buno him? si bukodyo bwa kubeera eriiso ly'omukulu. Awaddugayo walaba. Si bukodyo bwa kwekutiriza ku muwala wange omukwane. to take care of the gate. Munange just I ngikwasa. have to choose one. Gwe mukulu. Gate man or a driver? Kati olina kulondako kimu getman oba dereva. What did you Londako kimu oyagala ki? get a job in the family? Driver, sir. Driver mukama. Nedda. Daddy, now Tata. it's man oh. Abeere getman. It's important now. Pass. Kubanga kye kikulu. Oli yeekubira paasi. Driver. Amwagala wali wamulabira. Kale dereva. Muwala wange aliwa. Work. She's Agenze ku mulimu ali ku mulimu munnange. work. She's Ku mulimu era kwali. So why am I unable to reach her? Kati lwaki mukubira essimu nga tayitamu? Sooka onnyinnyonnyolaawo. sir. Sebo Sometimes she abanga atawulidde. phone off when she's working. She Munaye atera okuggyako amasimu ge waabeera ku mulimu. Ng'onaapalapalanya. It's all right. When is she coming back? Kale kati akomawo ddi kati kizibu kyakumugamba mu munnange taata bamubbyeko essimu ng'ate nze getman wendi lwaki omugobyo oyinza okunnyonnyola. to the house just in case. Munnange ajja kudda essaawa yonna just lwakuba simanyi waakomerawo. Kati mukulu amazzi. I just wanted to greet you, sir. Kale njagadde kulamusaako munnange nze ngenze. Amazzi mukama wange ageenywere. Nze nga saagala kunywa mazzi. Kale ganjire mu mutwe. Taata alimu olukankano lw'omumwa omulabye. Kati ono aba ali ku ssimu. Sawa za sikaali ez'okunyuka ne zituuka. Lindako nze mukulu. Owaaye sserulungi. Amuyita fine boy. Lwaki togenda ku makya? Jjukira madamu tonnamulabako olunaku lulamba. Kati ayinza okudda ku makya si gwagenda omukima nti ye. Kati ndowooza. Kyandisinzeeko n'obeera ano kuba madamu yankubidde ku ssimu n'agamba yandyetaaze obeere wano tekirimbye. Bw'akubidde ku ssimu ya mukwano gwe n'amugamba asigale. Kale kokkiriza osigala ngenda kufumbira ekimero genda kweruma n'obugere yadde oliisa ngalo. Omukulu asisazeewo asigale. Naye ate wuwe ekisita navaayo. Kati ate maidi amwageza ki? Lwaki ayagala asigale? Okudda eno
Hi. Abali wano omukulu ngale. Saba omukulu tatandise okuleeta ebirabo. Yeah, I was. Munange nabye kuleetedde. Okay. Na bitunamu. Webale. Ne beetunuulira kyonna ekyaddako katusange mu kitundu ekyokesatu. Munansonyiwa banange nange simajje katuvuga katutwala. Ekisi waliwo atayagala omulonda nga waayi. Waliwo ayagala okulonda ekisi nga next. Kati ate munange ebintu bizibu. Ekintu tekiwoomera matama abiri. Waliwo akyawo omusezi naye kati watono mukwano gwe ateekwa okuba ng'amanyi ekizibu ono omuwala kye yatuusa ku munene Ssebwangu awulira ng'ayagala mweveera. Akuba mwana abayaaye ffe abasajja tuba tutandika ensonga za relationship ebiseera bisinga tugenda ne mission nga tukimanyi. Si buli musajja akugamba nti nkuyagala aba akitegeeza. Oyinza okuba nga wakula bulungi nga bamuwaanira abakiga naye nga tamanyi abakiga bamaanyi kyenkana kimu nsonga ezo. N'agamba nze siina buzibu yadde oli musezi kumba ayagala kumanga adduke. Ashwere ebisingawo tujja kubimanya nga ku screen yo baba family besties ate mwana tu abakikuba mu style ey'enjawulo ali gonna ku WhatsApp ku 07588333 ate katugende direct ku channel yaffe eri endala olw'akatundu akaddako. Jjukira okulikinga n'okusabinga. It's me your boy VJ Joshke katusekane ku katundu akaddako. Joshke I love you my besties.